Cruise exclusive Koli and of course Alain Cruz. Eggwanga lyonna ssanyufu first gold medal gye tusoose okufuna mu mpaka za Olympics ezisinzidde wali mu Japan era nga mwana muwala Peruth Chemtei bw'atyo agenze mu maaso n'okuba nga ate aweesa eggwanga lyaffe ekitiibwa. National anthem ekubiddwa bulungi nnyo. Moment ebadde y'amaanyi ddala okuba nga ate gwe omudaali gwe tusoose okufuna wali Japan mu mpaka eziri mu kutojjera. Kale mwana gwe weesezza eggwanga lyaffe ekitiibwa. Chemtai mu poliisi akola mu poliisi yaffe wano ey'e Uganda era nadde awo ne neebuuza nti lwaki abapoliisi bajaasi bakozi ba mu prison abasirikale be basinga okwettanira omuzannyo guno ogw'okudduka. Nene wabawo antegeeza ne baŋŋamba nti training gye bakola balabika nabo bassaamu nnyo bambi. Kale n'olw'ensonga eyo Cruise exclusive tovaako ate tugenda okusigala bambi kiweesa essanyu okulaba nga muwala muto myaka mito abadde musirikale nga omanyi embeera y'abasirikale mu Uganda wano, naye ate mwana muwala oyo kyakoledde eggwanga ky'amaanyi nnyo. Tumwagaliza mirembe myereere bambi ne gavumenti ekyuseemu engeri gyetakisinga bano abantu emisolo. Kale n'olw'ensonga eyo mwana muwala turepresentinze bulungi nnyo, ebimukwatako n'ebyo byazze akola ngenda kuba ate mbikuwa. Alain Cruz ge mannya Mr. Handsome Cruise exclusive Koli kw'oba osigala tovaawo.